ngenda kwogera ku bantu basatu. Asooka ye Honorable Zaake Butebi owa omubaka wa Mityana. Owokubiri ye Segirinya Muhammadi Honorable ali mu Kkomera. Owokusatu ye Honorable Sewanyana owa Makindye naye ali mu Kkomera. Tubadde tulabawo video bungi nga mama wa Segirinya akaaba. Obu video bondoza mulaba nga butambula. So tulema wa Segirinya nga ayazirana bamuwa omwana we. Kobola banange tayinza nabikola mama engeri abantu gye bamwagala ennyo tasobola bikola ne ku kyalo bamwagala tasobola bikola mu busonyi bwe bannange tasobola busonyi busubirifukamite busonyi we bannange busonyi we bannange busonyi nyambe buyambi mufukamire tanya musonyi we waba yalita bakikyakola musonyi we bannange kisaba kyokka musonyi we musonyi kwekayiriza musonyi Video eno ngikoze n'obuwombeefu okusooka okubuuza mama wa Segirinya. Mama nkulamusizaako yonna gy'oli. Nze Dr. Tia Mali n'abawagizi ba Honorable Segirinya mwenna. Naye ekibuuzo kiri kimu. Batabani bammwe baba bakola effujjo mubeera ludda wa? Omanyi nze sitya kunnyiigira. Kubanga nkimanyi tewali mwavu ayagala mugagga. Taliiyo. Ate nze mbagamba buli kaseera. Ku lw'omulimu guno gwenkola nennyimirawo ku lwa positivity. Abantu bangi mwankyawo. Naye eggulu lyamaze okunzigulirawo omukisa bwe guti. Era mu bavubuka bonna ab'omulembe guno abawemula abasiru abagwagwa abakeera okukola baagadde opostinga buli kye baagadde. Dr. Tina amaze dde ofuna tiiki. Nakugambye video nzikola mbagamba mukyala wange gwe ngenda okuwasa yeesiimye, famire ye yeesiimye, maama wange Nasijoba aweereddwa omukisa abakazi bonna, ekkanisa gye nsabire ya Voso aweereddwa omukisa, Musumba Sala aweereddwa omukisa, na buli mukwano gwange amanyi bakaleera ba Medi bonna ba Simon Palata baweereddwa omukisa basuna Beni. Kubanga mwe temwogera nze nkola ki ne munvuma kalabe kalwala sirimu biki nja kuwa transport we nafo Jonzike. Mama bano Segirinya baba akola effujjo. Mama wa abeera wa? Kubanga nze mukyala Nasijoba bwe mukubira essimu ngamba Tobi. Government togiwakanyanga atogiwagiranga nnyo. Togiwakanya nnyo, togiwagira nnyo. Beera makati. Waliwo abantu abali opposition nze mu people power njagalamu MP gwe bayita mu people power njagalamu MP gwe bayita Kayemba Solo. Yali manager wa Rema oyo MP oyo Kayemba naye MP era naye akolera abantu bewaabwe naye yenga takolanga Zaake nga avuma president mu the president you are an idiot kale ne baba mu 70 yayita mukalenga yabba Bobbi Kalulu nga Kyagulanyi yawangula naye mu 7 musajja mukulu oyinza otyo mu stretch gamuti you are an idiot kale ne baba idiot ekyo kikuweesa ekitiibwa kubanga eggwanga lino lya Katonda. Nze ndabikanga awolereza government naye mpolereza Katonda kubanga tewali government ebeerako Katonda tayagadde. Bw'abanga tewali muntu afa nga Katonda tayagadde. Tewali government ebeerako nga Katonda tayagadde. N'enfuga gye bafugamu y'abaasazeewo bwato kubanga government nga bwe yeeyisa n'empisa z'abantu abali mu government eyo. Kagame nga bw'afuga Abanyarwanda kitegeeza Abanyarwanda si bangu. Singa bakuteera Abanyarwanda wiiki bbiri tobasobola olina bafuga Kagame bw'akola atya. Abazadde mubuulirira abaana bammwe kati olwaleero lengera Zaake wuuyo ali mu kutambula lengera Zaake byali mu kukola mu parliament lengera engeri gy'alwanamu lengera engeri Zaake gye yeefuula mbu yamenyeka ate jjo mulengere wuuyo ate ali mu misinde ne bakola obujogoli okukola obujogoli Segirinya bw'akola ne Sewanyana bw'akola ne balwanira mu parliament emisana ttoko ne baagala okuba abantu abakulu ne boonoona ebintu okwo si kwekuweereza kubanga waliwo n'abopposition abatakolanga ebyo naye nga bakolera abantu baabwe. Abazadde abaana bamwe babakola ebintu muba muli ludda wa mulyoke mujje mutukaabirire wano. Maama siri mu kuyisaamu maaso mama wa Segirinya naye njagala kulaga nti mutabani we akola effujjo ng'omutunuulidde kati ate olwaleero okaaba nti gavumenti Museveni akutta omwana wo. Sewanyana bwe baali wano ng'akyali kansala wa KCCA yalinnya ku ntebe
waliwo abantu baali batudde mu lukiiko n'alinnya ku ntebe n'akolakola effujjo. Ebyo Kayemba nga tabikola. Kayemba yesiwa Nuupu. Tewali abeefuddisa abakola nga tebasoose kuvuma abantu nakugenda kati lengera Zaake. Lwaki Zaake gwe bakuba buli wamu? Lwaki Zaake gwe bamenya amagulu? Lwaki Bobi Wine agera nga mukulembeza alina gy'alaga n'agenda ku lunaku lwe lumu naye? Lwaki? Nze lumu bansibako emyaka gyadde eyo sijja babulira nsonga yansibya. Maama nankubira essimu ze bandekera essimu munna bw'obeera serebo baayo n'obuntu ne bu benefit bwo. Maama nankubira essimu nga ndi mu kaduukulu. Nanga Tobbi mpereza emitwalo 3. Ne muga maama ndi mukomera nti eri nkimanyi. Nze nakusindiseeyo. Ekyakusindisiza tokimanyi. Saakugamba nakijoba ye talina fiyo. Nakijoba yanzaala. Naye akubula nti Tobbi bw'oneeregera ku gavumenti neekukuba amasasi oba nekubanga yina obuyinza okusiba. Museveni ne gavumenti ye yina obuyinza okusiraanya okugaggawaza okuwa obulamu n'okubukujjaku. Ebwe bulina ate mugiweebwa Katonda. Kati mwabeepanka maama yanga Tobbi bw'ofa leero sijja kulya nja kubanka abamulumbe. Wewe maama nyabo mwana wange Tobbi lasiboni wange enchanja kubandya bwate bwakyogera buli lunaku. Katonda atuwadde ekisa mu nsi yaffe amazima tulina enjawulo. Abantu abagamba nti Kenya nnungi ne Tanzania nnungi ne Rwanda nnungi. Lwaki Abanyarwanda, Abasomali, Abasudaani, Bannakenya lwaki baddukira mu Uganda? Lwaki bo babuuza baga nti banne Uganda mwesiimi kyokka batuuka mu Uganda baga nti banne Uganda mbi. Naye mu nsi eno abatambuddeko mu kirabi tewali nsi gyokera n'okola by'oyagala nga Uganda. Emirembe emitonotono Katonda gy'atuwadde buli omu agidibaze. Ne muga nti Museveni mubi. Kati Museveni mwamufuulanga Katonda. Museveni ye sitaani ye Katonda ye walumbe ye buli kimu. Naye bw'aligenda emyaka ne giyita okumanya abantu bannanfuusi ojja kuwulira nga bagamba nti Museveni yali mulungi. Abataamulabako bakkirize kubanga n'olwaliro ffe abataalaba ku Amini waliwo abatandika okweyogeza mbu Amini yali mulungi okusinga Museveni. Naye nga ababyogera tebaabirabako. Emirembe Katonda gy'atuwadde. Onaga Nigeria ogimanyi gye weegombesa. Omanyi Nigeria nti eri divided ebitundu nga 10. Kati ebitundu ebyo ekibuga Lagos, Abuja we wali emiremberembe. Emmundu eri Nigeria evuga. Nigeria yensi esinga okuvaamu amafuta ku lukalu lwa Africa. Abantu banaku, abantu bali mu ntalo, wali entalo z'amadiini. Genda Burkina Faso, genda Gambia, genda Zambia, genda Zimbabwe, genda South Africa wano. Ebitundu ebirimu abazungu biri bulungi n'ebirimu abaddugavu abasomyeko. Ebirala biri bubi ne bannayuganda abajje babeera nga babba abantu. Naye muntu akoma mu ggwanga kati ate abo bagamba nti Uganda mbi bakomawo muno ne babeeramu atambula omwezi nga mulamba. Unagamba Uganda mbi lumbu y'emirundi gy'alinnya najja mu Uganda gwogimanyi. Ensi n'atuuka ku kisaawe n'agenda ewaabwe n'atambula n'alinnya ennyonyi nadda ku live. Uganda mbi Museveni temusiimye kintu kitono Katonda kyatukoledde. Enteekateeka kale entono eriwo sijjaga nti Museveni byonna birungi kuba n'ekitaawo teyali mulungi 100% n'owange. Naye akatono ke tulina temukasiimye. Kale Katonda abeera mu ggulu n'asirika bw'ati alibaleetera omulala. Ababooda babawadde omukisa. Muvuga boda temuna license buli omuntu afuna boda ye n'avuga. Olunaku lulijja omuchina n'akwata tenda oba omuyindi nga buli wa boda alina kuba senior 6 muli zifuluma. Olituuka mu gavumenti nga tosobola kuvuma muntu. Wano Uganda wosanga omuntu nga alwana n'omusirikale amuggyeko emmundu. Ekyo n'okikola mu America. Ne bakwata video ng'olwana n'omusirikale mu America oli kumuggyako mundu. Ekisooka amasasi gaba gaakulidde dda ng'oli mulambo. Naye mu Uganda osanga abantu oli bamukutte alwana n'omusirika maama nnyabo. Hanajja nagamba Museveni mube n'okwogera obwogezi ku gavumenti. Nawe weebaze Katonda akuwadde omukisa okwogera ku gavumenti kubanga nnyingi zotasobola kwogerako. Bavubuka bannange eggwanga lino lifugibwa Katonda. Katonda gy'ali. Keera ku makya weebaze Katonda olw'emirembe emitonotono gy'atuwadde. Olw'okuba nti oli mulamu okera n'ogenda n'okola obusente bwo babutono nebo batofunye kyakulya waliwo akuwola ekikomando n'oli olunaku ne luziba. Tusooke tugendera awo tusabe Katonda obanga Museveni mu byali kyusa omukulembeze mu budde obutuufu okusinga okwereega. Nze nnwanyisa nnyo ekigambo kye bayita people power.
oba twebereremu. Tosobola kwebereramu mwana wa maama. Tosobola lwoligenda emulago ng'olina kansa lwolikakasa. Lwoligenda okuzaala abakazi abazaala mu kimanyi. Pulesha erinnye omwana atuuse tosobola kusindika ate basobola kulongoosa lwolikakasa nti waliyo Katonda omukulu. Nze Dr. Tiamale ndabika mu maaso gammwe ng'awagira gavumenti naye ebbanga bwe liryetooloola ebigambo bino birivugira mu matu gammwe. Era kyova olaba mbagamba nti bw'oba okyalina chance okujja okunneebuuzaako jangu kubanga enkya togenda kugifuna. Nze neeyongera okukulaakulana buli lunaku. Enkya ojja kunsanga n'abasirikale 5 nga otuuka mu reception 5 okuntuukako nga tolina chance kubanga nze Mukama yampadde dda omukisa. Sigenda kuddamu kwavuwala, sigenda kusiriwala, sigenda kukola divorce, sigenda kusiraana, sigenda kufa. N'abaana bange bamaze dda okuwera omukisa n'ekkanisa yange eya Voso ne musumba wange Sala Mikisa bonna baweereddwa omukisa ne mama wange Nakijoba. Kati mmwe mumanyi Pastor Asha katusabireko mubeere bulungi. Njagala okusabako naawe andaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, kasooke naawe aweddemu amaanyi kwebyo ebintu byolaba. You are seeing a number of things. Yobadde oyagala Katonda mu mutima gwo gwonna naye omutima gwo gwamenyeka kwebyo byolaba oba kwebyo ebyakolebwako yanga waliwo omuntu atayina Katonda w'amazima. Yes, nakola ebintu you are in a state of brokenness now. Njagala okukubulira muganda wange nti teri linnya ddala okujjako erya Yesu Kristo eriweereddwa abaana b'abantu mwe tusobola okuyita with confidence. Katonda n'atukolera. Yesu yayogera mwennyini I'm the way, the truth and life. So I want to pray for you. Njagala nsabeko naawe. Yes, eddakiika zo tusobola okuyamba n'otandika naawe okufuna ground n'oyita Katonda. So eri omuntu alina brokenness mu mutima olw'ensonga ez'enjawulo ebyolaba oba bye wayitamu, njagala kusabako naawe. Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, yes, there is no name above all names. I am praying for that brother. I'm praying for you, brother. I'm praying for you, sister. Wherever you are, whatever that you have has happened into your life, whatever has encompassed you and brought brokenness in your heart, I speak in Jesus' name, the name above all names, the solid rock on which the church is built onto. I speak a healing right now. Njogera eri omutima ogumenyese mu nnyera ya Yesu Kristo. Njogera eri omwana oyo yakosebwanga ne wanabira wano ayina obulumi mu mutima. Njogera naawe mu nnyera ya Yesu Kristo nga nkukoola ku lw'amaanyi ga Katonda. I call you, come forth into the healing of the Lord. I command healing, yes, that surpasses all understanding, that surpasses all knowledge, to encompass you in Yeshua's name. In Jesus' name, be healed right now. I speak to somebody right now who is struggling with family. You're struggling, my brother, my sister. You feel like you want to let loose your family. Njogera nawe ayina obufumbo nga owulira nawe yagala kugoberera abamu ku bakitaffe eyo si enkola bw'ofukamira wofukamiddeawo noyogera ne Katonda nga nange nkwegaseko okukasana kano okukkiriza kwange n'okukkiriza okwo. Your family can be healed in the name of Jesus, the Son of the living God. I speak to that woman and that man struggling in their family. Heavenly Father, you are a God of oneness. In Jesus' name, I command restoration. I command restoration in your life right now. Receive that restoration of netandikwa empya endaba empya mu Kristo Yesu. Njogerako naawe ayinza okubanga ogyolye muganda wange naye ng'ebintu bikusobedde oli ku mawanga gy'oli totegera kigenda mu maaso naye ng'owulira nti singa mbadde nina omuntu ayinza osabako nange. In this moment, I'm going to take this moment and I pray for you. Father, in the name of Jesus, I pray for that young man, that young woman watching us right now on Vorongoto. In Jesus' name, I command a peace that surpasses all understanding to encompass you wherever you are. In Jesus' name, I command every power of darkness to get away. Njogera nti waliwo ebintu ebyeddiringanye ng'emize mwotambulira nga mutuufu oyagala kukuta. Waliwo ekintu kyoyagala okuta. Masturbation akufugidde masturbation. Emize egy'enjawulo waliwo teweewulirawo naye ng'ate oyagala amazima ogamanyi. Wetagenyera Mukama waffe kansabeko naawe mu dakiika ng'ebo mu linnya lya Yesu Kristo. Close your eyes wherever you are. In the name of Jesus, I rebuke this power of the devil that has encompassed you to this day, that is foundational in your life. I break the foundations that you may stand right with God. In Jesus' name, mpamba emyoyo gino gyonna, mpamba omwoyo gwa masturbation, mpamba omwoyo gw'okwematiza mu ngeri y'emwendera ogwambya abavubuka baffe, nguteeka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo. Njogera gy'oli gwe abadde ayita mwene empeera nti kaakano njogera obulamu bwa Kristo Yesu gy'oli. I breathe the breath of life, yes, the breath of God, the breath of Yeshua into your life. In Jesus' name, amen and amen. God bless you wherever you are.